nisokola manya bana Uganda bayine eddagala lyabwe tubazanyisa waliwo eddagala libangambye ate eddala nene yangambye taabu waliwo yabingambyeko naye nga bibona bigenda maaso nga bakyeyiiya kubanga nze covid nali ntya kwogera naye nze bankubiranga amasimu abantu nti eno twamumaze dda tukyayogera ku covid twafunye eddagala lyaffe nenga nti nabyogera ku redio nyoteza noddira bino kakati ate tubirina byonywa bino byokola bwoti twamumaze ere ngamba owaye bwe nabyogera ku redio gavumenti eyinza okunkwata nwanisa enkola ya gavumenti naye sebo baawona kakati n'amaaso sibwanisa nkola ya gavumenti mbadde mbasaba ku maaso gavumenti gyensaba muveeyo muyambe abantu ekyo kiwedde kati ekyokubiri omuzungu yafuuse omuki omuzungu sente z'abannayuganda ezibbibwa buli mwaka zavudde mu tiriyoni 2 gennasembe funa ziri mu tiriyoni 5 ku 6 ezibbibwa sente z'abannayuganda ezibbibwa kakati nasanze era abantu ba bulijjo ne banga Lubowa Kyemba ababbi babakwata bano abamenya amayumba era ne babavuna abavubuka banyakula obusawo babakwata ne babavunana ne babona ebibonereza ebikakali naye ate bano ababba sente zaffe bali mu gavumenti muki naye babakwata batuufu naye bagandi president yagamba nti yandi bakutte naye talina bujulizi omwana alyoka akubawa boda ababoda bamanyi gwe balaba edduka omwana ngamba Lubowa president yatugamba ababbi abamanyi munange ng'omwana akwata kasimu ke ate ennaku zino nga nterako president ng'ayogera ennaku zino president olunaku lwe yagamba nti ababbi bano bakwata empola ijiji bayinza okudduka ne sente zaffe nga tetwagala ba investing omwana wa boda yakanterako ku nizaamu waggulu awo ate awo olina kyoba okyayogera omwana wa boda n'angamba Lubowa omanyi naffe batuyita gavumenti seba abakola ku maredio mwe aba gavumenti ninga gundi tonteka mu gavumenti mwe aba gavumenti omwana wa boda oli yali yasoma nnyo yangambye bwati tutulina amuzi 4 eza gavumenti nensooka nensirika n'atandika okwetotola esooka executive eyokubiri judiciary executive yekulirwa president ne baminisita abe nangamba eyokubiri ye judiciary ekulembera Ssaabalamuzi Owini Dolo nkuwulira mumuyita mutya mmwe njogere Owini Dolo eyokusatu n'agamba legislature be bakola amateeka esebo obategedde abo nkulaba ye parliament akulaga agikulembera mu mumanyi n'angamba eyokuna esigala gavumenti eryokuna be bannamawulire nangamba kati njagala weegaane mutuli mu gavumenti nsooka nenga wa boda boda alayika yasoma bye tutaliyangako nentegeera nti wa boda boda ono yasoma ali informed nangamba kati gwe wa gavumenti Lubowa nkutuma genda president wamanya ababbi bano babakwate babatte konze kyekibonezo nga kinene nagamba bannaffe babatta konze sinakuwulira gwe batta nangamba mob justice tugitandike baagala kusika mukungu mu motoka bino bye bayisaawo mbokuba jambo bategeera nti omukungu yazirya ajenu ntikalelekaje nenga ababoda bajja kukwata bakusibe nagamba nti nekyayi Lubowa n'atandika okumbalira omwana wange njagala abeeremu kadisa ekyamagezi koze waliyo UPE nangamba basomesa ba UPE basomesa ssaawa mmeka koze gye bali ku ssomero nambalira sijja byogera obudde buweddeyo nangamba aweerera abaana kyekyasooka nangamba ekyokubiri Lubowa Kyemba pikipiki eno gyendiko giweera omusolo ate nga kituufu nkitegeera nangamba ekyokusatu wano wenkolera wennyini mpa omusolo nangamba ekyokuna ngenda mu ddwaliro nempa omusolo nambalira awo lwakuba obudde bugenze ambalira musolo gwawa nangamba nengenda okugula ebintu ku dduuka omusolo gwempa gwe value added tax nenga nti nangamba ewange nina amazzi mpa omusolo nenga twafudde dda nangamba amasanyalaze mpa omusolo nangamba n'oluguudo kwentambulira mpa omusolo nangamba
kakati Lubowa njagala onkakasi nti oluguudo sina buvunaanyizibwa ku ggwanga lino era nga n'oluguudo lwayogerako naye nga gwenjogerako mukambwe muzibu nangambira ku radio ne mwasama bwe yagambe nkosa bigambo yako mwe gavumenti ey'okuna mubeera ku radio ne mwasama njogera nga bwe yayogedde gwe Lubowa nengamba wanyisibwa n'ayongerako ekya saanyize gwe ow'omutwe omuno ogulinga ebbakuli nenga ate tonvuma naye nga mukambwe nomanyi nti ali desperate nangamba gwolaba ekibuga Jinja kituvugiramu fe ababodaboda enguudo nungi nangamba enguudo nungi naye nga bw'aba agula emipiira gy'ateeka ku booda asasulirako omusolo omusajja yatabuse nangamba njagala osiriwaluddemu ogende ku radio ogere ebyekisiru gwe engeri gy'oli gavumenti y'okuna tujja kukuyoola naye yabadde akyayogera banne ne bakuŋŋaana ne ŋŋamba owaaki olaba abasajja baggwa ku MP Mulamba ne bamukuba baakubye oli mwejuke kati gwe bamugambye sirika mbwazze kukwasagana twakoowa mwe bennyini mwe muyisa amateeka bamutabukidde mwe bennyini abayisa amateeka gano bamukuba ekibooko ku mutwe kakati mmwe tubagamba nali wano ku radio ne mbagamba abavuka ba NRM mbali omusajja oli wa NRM Bulola kanoonye eddoboozi lyenkyandiikuwe waliwo abantu abali mu gavumenti eriko abali mu NRM ekibiina nga balumirirwa abantu ba wansi kituufu gye bali ne wabawo n'abalala abali omwo nga bo tebakyafa ku muntu wa bulijjo tebalaba nnaku gwe gy'okabira ebizibu byo tebaga owa boda ekyasinza okunyamba mbuka kati nabadde ninyo wa boda antwala naŋŋamba Lubowa okimanyi nti omusajja oyo yeetaaga emitwalo 4 gye bamusabye mukazi we bamusazeemu omwana ne ssente taziyina byebigambo ebyo tugenda wa boda anyumya nange munno w'oku stage munno w'oku stage agati bunaye twafunye edda obuzibu naŋŋamba n'ekirala omanyi school fees nti taamu egenda kutandika nenga aseba ompulidde ezokka nensiriga naŋŋamba gwe olwese n'ovaawo n'amangufu okuva mu misana naye akutabuseeko awo bambi neŋŋamba abantu baagudde eddalu naye kibasula eddalu ki nti ssente zaabwe zibaweera omusolo waliwo we zitudde akakundi k'abantu akaziwuuta ne kimuleetera okuba nga